ne wamma mumbuulire Kadaama asobola okufuuka mukazi wa baba n'abaana b'ewaka ne batandika okumuyita maama naye nga yajjanga Kadaama. Baba asobola okuwasa Kadaama n'amufuulira ddala mukyala we ebya ddala mu butongole. Nze ndaba baba baneno bakozesa bukozesa bakadaama nga kyakuzannyisa bwe bamala okufuna bye baagala nga babalekaawo. Kakati njagala otunuulira akatambi kano. Mwana muwala oyo ali ne baba yeekwata obutambi balaga bali mu mukwano ogw'ekimmemmette. Omuwala Kadaama, omusajja baba yajja ewaka nga mukozi naye kati essaawa zino baba amutwalira ddala nga mukyala we nga bw'omulaba. Era basazeewo ne bejja mu ggalale bwe Kadaama yabadde akooye okukwekereza omukwano gwe ne baba n'asalawo amugye mu ggalale amutimbe ensi balabe nti beeyagala. Kadaama ono teyatidde kufa, teyatidde kkomera, teyatidde mama kikyayinza kukola singa alaba akatambi kano. Wabula ye yasazeewo n'akwata baba n'amutimbatimba buli wamu n'alaga abantu nti ono yagikuba kati. Yagikuba emmese. Ne bakadaama bannange. Mulimu bakadaama bamu nga bakola ebintu ng'oyizugamba tebaalekana abaagalwa Uganda. Naye bw'eriba nga ly'ekkubo ng'omuntu ofuniddemu emirembe nga tewali buzibu bugenda kukutuukako, tewali lwaki oba togenda n'ekyo. Naye mwenna abandaba mumbuulire, Kadaama asobola okukera ku makya ne yeeyagala ne baba era baba n'amuwasa n'amufuula mukyala we n'abaana b'ewaka ne bawa Kadaama ekitiibwa nga maama nga yajjanga Kadaama. Mumbuulire oba kisoboka oba tekisoboka. Era gwandaba osobola okuganza baba n'omufuula bbaawo n'afuuka bbaawo n'obeera mukazi we. Singa mmwe ababiri mutuuka ku nzikiriziganya osobola okukikola ne weerabira eby'e Uganda, abaana b'e Uganda ne bbaawo gwaleka e Uganda n'osalawo ogende ne baba. Mpe endowooza yo mu comment section. Atulabe Kadaama ono ali ne baba, ali mu kweyagala ne baba. Wuyo Kadaama Saudi etteeka lyafulumye nga lirwanirira omukozi yenna ali Saudi, musajja mukazi. Obosegera singa okwatibwa nga singa oli mu kiyumba ng'okola mu biyumba nga bisatu nga contract eraga nti olina kukola mu kiyumba kimu, ekyo kyumba oteekeddwa okulaba ng'otoloka. Singa oli mu kiyumba nga kasalako kafuna omala kweregana bababa ba mu nnyumba, oteekeddwa okutoloka n'onoonya omulimu oguddako. Singa oli mu kiyumba nga baba w'omu nnyumba ayagala kwekakaatikako ku mpako kufoosinga, oli wa ddembe okutoloka mu kiyumba n'onoonya ekiddako kubanga ne gy'oba oterekedde bakukolera visa. Oba nfuna bulungi baba w'omu nnyumba takezaako kusinika amanyo ne weesembereza. Wuyo Kadaama Justin asindikidde ka video essaawa zino ali kwemoola ne baba w'omu nnyumba. Ni baana mu abatuuka mu biyumba ba Kadaama kiki mwesiga ng'okimanyi bulungi singa omukazi w'omu nnyumba mwakwata ng'oli kwemoola ne bbaawe bakutemaatema, okuyira amazzi agokya, okusala obufiififi n'okuteeka paasi mu bitundu bye ebyekyama. Kati simanyi bino mubikola nga weesiga ki? Justin, ka video kano nkalabye nnyo nga katambula ku mitimbagano. Naye gwe oba weesiga ki ddala ng'oli mu kiyumba weerabidde ennaku eyakujja Uganda okutwala e Saudi onoonya obulamu? Kiki oba weesiga ddala? Amateeka tegagambye nti muganze baba b'omu nnyumba. Etteeka si we lyabadde. Omukyala w'omu nnyumba afulumyemu ageze ku supermarket gula bintu, g'oli kwemoola ne nnyinimu. Abasinga mujagamba ono omukazi si Munnayuganda. Justin Munnayuganda yakwata mu kizigo. Mumumanyi bulungi wano ku TikTok, mumumanyi mwenna. Yakwata bukwasi mu kizigo Munnayuganda. Ali Saudi mu kitundu bakiyita Dammam. Mwali okukola. Obushegera. Naye mama w'omu nnyumba buli waafuluma abeera mu kwemoola na baba w'omu nnyumba. Weesiga kite baakutemeteme tukutike tukuze wakanga oli mayiti kweri. Ekikolwa kino kituufu Kadaama ono kyalimu kukola. Ekikolwa kituufu Kadaama kyalimu kukola. Kale ebiseera ebisinga omuntu omukulu abeera muntu mukulu. Tosobola kera kumanya nandika kusalirawo muntu akuze. Ekisooka omubiri gugwe. Byagaba byawaayo bibye. Naye ekyokwekwata obutambi nga Kadaama ali ne baba wamma kituufu. Mama singa alaba akatambi kano oba kale tomanya Kadaama ayinza okukikola nga baba munange si mufumbo.
nga yawukana dda ne mukazi we. Naye nze mbuuza, kisobola okubeerawo baba n'awasa Kadaama ebyaddala n'amuwasa ne bava mu bino ebintu by'okweryamu mu bubba n'amuwasiza ddala n'amufuula mukyala we? Kubanga munnange sikibuulirangako era sikirabangako nti Kadaama baba yamuwasizza kati yafumbira Omuwarabu nga mukazi we ebyaddala nga takyali awusigaalo. Sikiwulira gwa wano e Uganda. Wano e Uganda abasajja bawasa abakozi. Omusajja akeera ku makya n'awasa awusigaalo n'amuteeka mu maka ebyaddala. Omukyalo w'ewaka n'amugoba n'okumugoba. Wano e Uganda mubimanyi. Naye Buwarabu bisoboka. Kubanga bw'otunuulira akatambi kanako n'omukyala Kadaama yabadde akooye okubeera ne baba mu nkukutu ng'akooye omuwulira mu nkukutu. Oba ekikola kye yakoze kibayita kankujje mu ggalale n'asalawo n'akwata omusajja w'abandi n'amutimba. Naye embeera eriwo wakati w'abano ababiri balaga nti baagalanira ebyaddala. Baba alaga ali mu mukwano ne Kadaama, Kadaama naye alaga anyumirwa. Kati Kadaama wabanga yava e Uganda nga yalekayo famire ye, nga yalekayo abaana, yalekayo omwami boyfriend, muganda wange, biba biralamu. Naye engeri gyali omuntu omukulu, nze nganze omuntu sigenda mumusalira musango. Sigenda kumusalira musango kubanga omuntu yenayina bw'akola ekintu ng'ategeera ku myaka kati ng'ono omuwala gy'alina ekirungi n'ekibi akimanyi. Sikiwa nti asobola okukera ku makya n'akwata bbi n'amulya ng'amulaba nti oyo bbi. Engeri gyali omuntu omukulu, nze nganze omuntu sobola kugumusalira. Kamuleke eyagale ne babaawe. N'ebintu bino we biriza baakafaya simanyi gyali bagenda kudda. Ekintu kino aba yakiyingiramu ng'ategeera nga tebamukase. Omanyi bano Abawarabu bakusobera. Ebintu bino bitandika ng'ebyempaka. Omwana bw'akeera ku makya n'asooka n'ayagala Kadaama ono nga bintu bya mpaka. Yasooka muleepinga, ne biva mu kuleepinga n'adda mu kuteesa naye ng'amuwaayo akasente, ne biva mu kasente ne bifuuka ebyabaagana ne Kadaama n'anyumirwa. Engeri gye babeera mu biyumba ebyo nga balwawo okufuna ku ttondo ly'omukwano. Munnange atuuka ekiseera n'agamba mbeera comfortable nga ndi ne baba ate munnange ampa akasente akola biki? Ne yeerabira obulamu bwe yalina e Uganda. N'asalawo abeere ne baba oyo. Naye sikiwa nti baba asobola okuwasa Kadaama, mumbuulire bwe kiba nga kisoboka. Sisita wammwe mumwagalize ebirungi ebyereere, agende ne maaso n'okuba nti ate atambuza omukwano gwe ne babaawe. Naye ng'essaawa zino amateeka agali e Saudi Arabia eyo galabika gatandise okuba nti ate gaffe balinga ba Kadaama bano okuba nti ate batandika okuganza bababa. Kubanga Saudi Arabia erina ebintu bye yagonzezzaamu mu mateeka agafuga omukozi. Omukozi wa ddembe okutoloka n'afuna ekiyumba ekirala, oba mukaka mu mukwano wa ddembe okuva kale kwegamba bingi. Naye nsaasira nze biseera ebisinga kati gwandaba osobola okuganza baba. Osobola okuganza baba singa kiba kizze. Osobola omuganza. Kale tofaayo biri Uganda. Kubanga omuntu okekiseera embanga mwava e Uganda, obulamu bwa Uganda mubuviirako ddala. Osobola okuganza baba kale singa naye abeera siriyasi. Si omaliko Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mbeere bulungi. Mweraba.